Nina stories za mirundi ng'esatu naye katutandike n'amawulire ag'ennaku ag'ebifaananyi biri mu kubeera nga bisatulatinga ku social media platforms ez'enjawulo ebya Mariam Tinaatine Lady Mariam. Yes, ebifaananyi bifulumye naye sofa tetunnafuna details ku bino ebifaananyi na lwaki bifulumye nga n'endabika eringa bweri. Lady Mariam yalabiseeko okusinziira ku bifaananyi bye nalaba ensuubira yabadde ye ng'ali wamu ne Eddie Kenzo, Anison Baliruno, Shiba Kalungi ngo babadde bagenza okubeera nga bakungubagizaako abafiirwa family y'Amayanja abafiiriddwa muganda waabwe Amufre Mayanja. However, babadde beebisseeko nga kizibu kubeera nga olaba mboba kino ba kino. Ate kati right now ebifaananyi biri mu kubeera nga bifuluma bifaanaganako bwe bityo kwegamba kiri so confusing na mbeera ki eri ewa Lady Mariam naye nga kyonna kyekiri kyetaagisa okubeera nga tumuteeka mu ssaala zaffe. Kyonna okukola subscribing nga tunafunira details zonna na buki lwaki enviiri ziri bwe zityo. Yesu omuntu asobola osalako akaviiri naye ate mu nsalako efaanagana bwetyo yennyamizaamukko. Eyo nga tuvuddeyo amazima ga Katonda abantu bagadde Balamu Balugahare erinnya eryo zibuuze lya kuli pronouncing naye so I don't pronounce nze bulungi. Mwana wa tubakoze victory anange abantu balina science mu politics omugenda deep gamazima alina science mungi. Congregation yonna egende kubeera ebbooma ya under the theme eriyo erinti abali mu Thanksgiving ya kubeera nga minister Balamu bamuwadde ekifo ky'obwa minister wamu n'omukulu Jeno Muhozi bamuwadde ekifo sibimanyi nti titles bamwongeddeko ku zi title. So aba babiri bakoze Thanksgiving ebbooma naye olaba Thanksgiving mwana wa taata Thanksgiving yennyini kwegamba okuba ebinyonyi nga bina n'ejjinja limu under Thanksgiving binyonyi bina obeera omaze okubeera ng'obikuba omulundi gumu. Mukimanyi bulungi nnyo nti akalulu ka 2026 si ke kali ewala ennyo naye omuntu obeera nga walayinze strategy ng'osobola okukola Thanksgiving neeta abantu abenkana we batyo ate campaign onooba oyagala zaaki wali mu 2026 okitegeera bulungi 2026 mu 2026 onooba oyagala yaaki okitegera bulungi nnyo naye nga sofa environment ebadde ennungi n'abantu bawelukamiinze omukulu Balamu Balugahare mu ngeri ennungi. Eyo nga tuvuddeyo ansembyeyo omuloodi w'ekibuga Kampala Lukwago waliwo ebifaananyi ebirizzeemu okubeera nga bisatulatinga nga biraga tali mu mbeera nnungi. However, mbu yaddusiddwa mu ddwaliro ng'atawaanyizibwa spinal cord. Details zonna ngenda sigala nga nzikuwa wanyo ku SMX Media. Gwe kyonna okola subscribing on notification bell ebisigadde obitulekere.